kooti egemagana n'okulwanisa enguzi nairala nga ebita mu kitongole ekimanibwa nga ekya State House and Corruption Unit getwogerera baliku n'abakungu ab'ebyendegeresa mu kibuga kino eky'Idenda babiri bebasobola okubanga bakuna oluvannyuma lw'okuboneka ku maiso ga kooti erwanisa obuli bw'enguzi babavunaana okukozesa bubi yafeesi yaibwe abavunye oba babavunaine n'omulimu Lopa Haruna ng'ono n'ow'ebyendegeresa mu kibuga kino eky'Idenda nga kwotaire Ngobi Samwiri nga nairire atwala ebyemizaano mu kibuga kino ne Mutesi Amina ow'ebyendegeresa muno mu kibuga kino eky'Idenda wabula nga ye tasoboire kubaawo olw'ensonga nti atali kubonekanga kwera abaire akaali kubanga yeyandola kubanga iddo yabaidire okubanga babavunya tiyabairewo yabaire agiire kuno n'abaana ku isomero. Bano mbeni bali kubaigula ku omusango ogw'okuba nti baatuuka okukoba abakulu b'amasomero aga gavumenti baba nga beeyambisa empiiyi edda UPE baba nga baatuuka okudituma kiditateekebwa kukola ekintu ekikontana n'amateeka nga bwe kyalambikibwa. Okusinziira ku mwogezi wa State House and Corruption Unity ni mukyala Mariam Natasha bwabeeraga yakuuku n'agasengezera Nabassa Fama omwami Milton Balaza akakaisa nga bano basindika ku limanda okutuusa nga 28 omwezi guno omwaka guno. Nga bano badde balina okuvunaanibwa wamu ne mukama waabwe Mutesi Amina ngono yakulira ebyenjigiriza oba ye Principal Education Officer mu Jinja City naye no talabiseeko mu kooti ng'era ali mu kunoonyezebwa kubanga summons issuingiddwa mu kooti. Nga bano vunaaniddwa ogw'okukozesa bubi office zaabwe oba kiyite abuse of office nga entabwe eva ku bo okukozesa olukuusikuusi okukyusa ssente ezalina okubeereza UPE capitation grant oba zine sente government zeewa amasomero ga government okuyambako gana amasomero tambuza emirimu egitali gimu nga bano bakwata ba head teacher ab'enjawulo ne babagamba nti sente ezo za UPE capitation grant oba sente ziyambako gana amasomero bazikyusa ate baziwe mu activities endala za city council n'ebyemizannyo ekitakkirizibwa mu mateeka ga zine sente kubanga sente baba ziweereddwa okukola kino okuyamba amasomero gano sente zino ekyo kyennyini kye zirina okukola so si kukyusa kukozesa office yo kubanga olina obuyinza n'okyusa enteekateeka za gavumenti.